ensolo 3 zagenda okuyigga ne ziyiga omunyago gwazo sigamba ensolo ezagenda mu 86 naye nze njogera ku nsolo nga kuliko Wampologoma yakulembedde olutabaalo mu Luwarabu bamuyita Asadu ne kubaako Saarabu Wakibe nga yamumyuka ne kubaako ne Arunabu Wakayima nga naye agoberera. Bwe zagenda ne zikwata akaweewo, Asadu Wampologoma kyava agamba Wakibe nga ye yeekwese nga atayagala nti temaatema omunyago gwaffe tulye. Wakibe n'ajjayo ekijambiya n'atema n'agamba pa kino eky'omu maaso kikya Asadu ojja kirya ku kyenkya kubanga gwe watukulembedde. Pa kino ekyemabega kyange kubanga obwedda nze akumyuka. Pa guno omukira gwa Wakayima kuba ye owedda afuuwa bufuuyiruwa. Wakibe yali tannakimalayo, Asadu n'amupacca oluyi n'agwa wali n'azirika. Oyo ndowooza ye yali katikkiro we, yagwa wali n'azirika nga n'okubitegeera takyabitegeera. Soogera ku gavumenti eno eriwo naye mwenna mujja kufumiitiriza. Bwe yamala ekyo kyava agamba Wakayima Asadu nti wamma Wakayima temaatema. Wakayima mu kutya okungi kyava ajjayo ekijambiya n'atema pa kino eky'emmaaso kikya Asadu ojja kirya ku kyenkya. Pa kino ekya wakati nakyo kikyo ojja kirya ku kyemisana kuba gwe wakulembedde olutabaalo. Pa kino ekyemabega nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo kubanga gwe wakulembera olutabaalo. Pa guno omukira nagwo gugwo kubanga ojja gunywera ku kyayi gwe wakulembera olutabaalo. Asadu nga yeesesa nga bw'anyereketamu ne mutwe kyava agamba Wakayima ti Wakayima ani yakuyigiriza obwenkanidde wano mu ngabana. Wakayima nga atonnya n'amaziga kyava amugamba munnanga Asadu oluyi lw'okubye Wakibe lumala bumaze okumanya nti ne bwe tuba twayigga ffenna omunyago ogulya wekka ne gukukata mu lubuto. Sinnagamba nti mu nsi muno mulimu Asadu naye mufumiitirize eggwanga lino we lituuse. Abantu ne bagenda okuyigga baga bayigga ensolo yaabwe batandise ntemaatema mu 96 eyagirya ali omu, 21 n'alya ekya wakati, 26 n'alya ekyemabega, 11 n'alya amatu, kakati n'omukira nagwo agukimye, guweddewo atuuse kulya banne.